People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Bafada munasonyiwa naye bwetyo bwetuwominga. Father Makanga, our parish priest, all priests here present, our party leadership, my friends, my brothers, my sisters, my crazy friends, my comrades, my family, basebo na banyabo mbitinisa byanyu kozi tuli Buganda. Banange, I am humbled to have you here today. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bamama bange, bakojja bange, sigenda kwogera nammwe nga president, nja kwogera nammwe nga mutabani wammwe. Babi, sigenda kwogera nammwe nga president, nja kwogera nawe nga mukwano gwo, nga kyaliwo, nga ttaano. The leadership of our party. Still, today on my birthday, I want to talk to you as friends, because many of you are actually my friends. And I want us to be more of friends in the coming days, because that alone will help us to do whatever we're as politicians. You know, can cheat them over microphone, that we develop a relationship of mutual friendship and not just as colleague politicians. My fellow artists, the journalists, mwenabali wano leero mikwano gyange nsanyuse nnyo okubalaba. Nsanyuse nnyo nti olunaku lwa leero tuli ffenna leero. Sijja kikweka kinnuma nnyo okuba nti olwaleero ku birthday yange sirina ntyali wange Nubiani wano. Kinnuma nnyo nti Danny Magic siri naye. Kinnuma nnyo nti siri ne Eddie Mutwe. Kinnuma nnyo nti mikwano gyaffe tetuli nagyo nga tebalina musango. Nga bwe kigambibwa nti leader sees the way, goes the way and shows the way. That's what I did. Nendaba ekituufu nenkimiryako naye saakomaawo nenkiraga n'emikwano gyange ate nga bangi ku bo baali baakiraba dda era olwaki bagamba boyi kyekyo ne tuyimirira ku mazima ago nga tetuli bakozi ba misango tetuli bamenyi b'amateeka ne bayoolebwa ne basibibwa paka olunaku lwa leero. Okosa eggulo nabaddeko ekitalya ne mukyala wa Nubiani ne bawala ba Nubiani. Naye kyankasuse wala nnyo muwala wa Nubiani omuto Suha bwe yabuuza maama we nga mpulira nti mami mbadde manyi waakiri dadi tugenda mulabako. Naye n'okulabako obulabi ku Nubiani bawala be ne batamulaba. Kyansudde wala nnyo. Ne mpulira obuzito obw'obuvunaanyizibwa ku mutima gwange. Naye ng'ekizaamu amaanyi sina mikwano gyange bali mu kuyita mu kaseera akazibu essaawa eno. Bamanyi si musango gwabwe gyebali mukomera, nange si musango gwange gyebali mukomera, wabula musango gwabo bannakyemalira, musango gwabo abalina okuba nga bagoba amazima ne batalaba amazima, musango gwabo betusasula okuuma amateeka ne bamenya bumenya amateeka. Neera tumanyi Katonda tabeerangako ku sayidi y'abo abanyigiriza, abeera n'abo abanyigirizibwa, naddala nga banyigirizibwa nga bayimiridde ku kituufu. Manyi nti ne wano we tuli wedda mpisaamu amaaso nga ndaba bannaffe bangi nnyo baakava mu makomera. Njagala okusaba abaakava mu kkomera muyimirireeko. Abaakava mu kkomera. Bano abaana bonna be mulaba babadde mu kkomera batulugunyizibwa ne bwe mutuula batulugunyizibwa bakubibwa emigugu nga tebalina musango, tebalina kye bakoze. Yesu omusango gwabwe
Kyagulanyi kwesimbawo kuba president ne bagamba ffe tuwagira Kyagulanyi era tugenda kutambula ne Kyagulanyi. Batuyoola n'abo bo nange wamu ne banzijamu kubanga balina ekigendererwa ekyendaga ekibalaga nti gwe muwagira gye tujja bayisa bubi naye ye nga bandeeta buleesi paka wano mu Nnyonyi y'Amagye. Bo ne babasiba, gavumenti negamba babasanze n'amasasi ngera bwe bakola bulijjo. Well, ekigendererwa kyange leero tekibadde kyakwogera ku nsonga ezo naye tosobola kuzeewala, tosobola kwewala mazima. Omu munnaffe Monix bamutudde ng'ali bubi, twogera kati naye nga bannaffe bangi tebannadda nangulu. Waliwo omu ku mikwano gyange gwe bayita Segawa Ronald ali mu ddwaliro e Rubaga. Luvannyuma lw'omukwata ne bamukubakuba ne bamusalaasala ne bamwita paasi ne bamukulamu enjala. Nalabye omwogezi wa poliisi ng'avaayo nga yeegaana ng'ayogera ku social media gye baggala by the way, ne bateekawo n'etteeka nti oyo anaagenda ku social media ajja kuba amenya etteeka. Naye nalabye mwami Enanga ng'avuddeyo ng'agamba tebannamutulugunywako Bobi Wine byayogera bya bulimba. Bamanyi bulungi nnyo nti bw'oyogera ebyobulimba naddala ebikule ku level eyo bajja ne bakwata, naye tebagize kunkwata, tebanvunaanye. Ennaku 4 twakeerera ku mawulire ag'ekikangabwa ng'omu ku mikwano gyaffe munnamawulire ali awo mu Rasita bamuyita Adaadi mu Biru nga bamuwamba. Yasemba okulabibwako nga tuli wano naye ku press conference. Bwe yaddayo ne bamuwamba ne bamutemula ne bamusuulawo e Kanyanya ku kkubo. Bwe bityo bwe bigenda mu maaso mikwano gyange mu Uganda wano we twogera bino bye njogera si firimu, bino bya ddala. This is what is happening in our country. So even when we are supposed to be celebrating in times like this, we don't talk about celebration because there is nothing to celebrate. There's nothing to be proud about. There's nothing to smile about. Nebaza Katonda kino olunaku bwe luti lwakya myaka 39 egiyise olwaleero mukyala gwe bayita Mangalita Nalunkoma nanzaala banzaalira mu lutalo. Mu lutalo olwo kitange naye yali muyeekera ne jjajjange naye yali muyeekera. Jjajjange Joseph Walakira ye yasuzanga ba Museveni abo. Kyanaku nnyo nti Kasire Gwanga yafa naye yandibadde akibagamba. Era jjajjange nkigamba nnyo mikwano gyange yali musajja w'amaanyi nnyo Joseph Walakira, naye ennyumba ye yali efaanana ng'olubiri, bagikuba bikompola yonna netuula wansi kubanga yali asuza abayeekera ba Museveni ne banne. Omukazi oyo yanzaala yali musawo era ng'akolera nnyo ensi ye, naye mu mwaka gwa 97 bwe yafuna accident bamuleeta ngeri ebyenzijanjaba byaffe bigenze biserengerera, bamuleeta ne bamusuulaawo ku ddwaliro e Mulago lyali asaavingidde emyaka egisukka 2 kubanga tewali musawo alamukolako, yabeeraawo paka we yatonnya omusaayi ne gumugwamu n'afa. Oyo ye maama nzaala. So bwe tubanga twagala okutereeza eggwanga lyaffe kibeera personal kubanga tumanyi tuli bawano, tuli stuck here, tulinga emiti gya wano, tulinga ebinyonyi bya wano. This is a home. Si just kubeerawo beezi mu ntebe tubimbe. No, we want a better country. Twagala mu nsi yaffe nga olunaku lwe bakuzaala olwenyumirizaamu kati tulu celebrating. Ensonga lwaki tulwana nnyo okutereeza ensi yaffe. Naye ndi musanyufu nti nazaalibwa myaka mingi egiyise nange nalinga abavubuka abalala, si lwakuba nali seefaako naye waliwo emyaka gy'oluzingiramu direction kuba maama yali aŋŋenzeeko, Sirya na taata naye yali mitoboje, naye wadde babi onjibisiza wano neŋŋamba naye munange nawe njagala okwebaza olw'okundaga ekkubo. When I met you, my life turned around and you know it.
One, I did not deserve you, depending on where I came from and how I saw myself. And I've spent most of my youthful years trying to improve myself to fit such an intelligent and beautiful lady. I hope I'm succeeding. But most importantly, thank you for being a friend, for giving me a chance to have a mother again and a father again. When I go to Rubare, I feel at home. I feel like I have a father and I have a mother. Bakubino muhozi byagamba nti nalina mumusa bolukuso kwa somwalo munyankolo muveeko naawe. Bwembera mwankole nimbo munyankole mwenyini. So I celebrate you and appreciate you for that. Bamama mwebale nnyo maama oyo ayogeddeko nammwe petumuyita maama Sise. Namanya gamba tuufu ya Sarah Buyinza ye yasikira mama wange. She was my mother's best friend. She's my mother's sister. Era mama bwe yafa bwe yatulekera. Era mama oyo mukambwe oyo temulaba kwerungi awo. Mukambwe. Era obukambwe bwe butukitinze in order. Baganda bange mwenna, thank you for being good, big and small brothers. Bwe batuzaala mama yasooka kuzaala Nyanzi, Yawe, Namuleme, nazaako Pastor Taze, Pastor aliwa. Nazaako Julius, awo nazaako nze. Bwe mbadiremu yasooka kuzaala Nyanzi ama Nyansoko siimukeko. Bwe yamala okuzaala nze, bwe yamala okuzaala Nyanzi nazaako Eddie Yawe. Sabo yimuke muko. Bwe yamala okuzaala Eddie Yawe nazaako sister waffe gwe bayita Namuleme Catherine. Bwe yamala okuzaala Namuleme nazaako gwe bayita Pastor Sentamo. Alabika agenze kubatiza ndiga. Bwe yamala okuzaala Pastor nazaako Julius Warakira. Julius Warakira yali alowooza akiggadde n'ayingizaawo nze. Yamala nazaako sister wange gwe bayita Mirembe Irene. Namala nazaako muto wange gwe bayita Banjoman. Yamala Banjoman nazaako muto wange gwe bayita John Sentamu. Bwe yamala awo nazaako muto wange gwe bayita Mickey Wine. Bwe yamala nazaako muto waffe gwe bayita Dax Vibes. Bwe yamala n'afa. Ate musezi naye nga muli bantu bazibu nnyo. Nakigala bwatyo. Tukyenyumirizaamu nno nti bannange omuntu okufa kiremenga bakaabya, wabula tujjukire nga kibeere ekijanjaalo. Bwe kigwa mu ttaka kirina kusooka kufonda ate ne kimeruka ne kivaamu ebijanjaalo ebingi. Nze ngera Babbi bw'abagambye nkola buli kye nsobola okulaba ng'ebirooto maama bye yalina bituukirira. Maama oyo yayagalanga nnyo ensi ye. Maama yayagalanga nnyo abantu, but most importantly yayagalanga nnyo oku-empoweringa abakyala. Taasobola kikola naye oba oli awo mirimu gyaffe nga tugenda mu maaso tulisobola okuba ab'omugaso. Ne leero njagadde just kusiima Katonda lw'ekirabo eky'obulamu kyatuwadde. Bakadde bange abanaddiini kantwala omukisa guno okubeebaza. Mwebale kwogera bigambo ate ne mubiyimirirako. Mwebalire ddala. Nze ndi musajja Mukatoliki era nkyenyumirizaamu. Naye Father mukadde wange bwana mukulu, nze bwe mbeera mu Basiraamu bampita Swaibu.
ndiswaba awedde emirimu kubeera Katonda tusinza omu. Naye Father nga bwe batubuulira mu Ekereziya Katolika nti mubeere b'amazima, amazima gali bafuula ab'eddembe. Mwebale kubeera b'amazima, mwebalire ddala. Fenno ge mazima ge tuyimirirako. Mukirabe bakadde baffe bangi nnyo bannaddiini baadde nga boogera amazima naye bwe bituuka ku bintu bibiri, eitha ku kutya kwabwe oba ku mululu gwabwe, amazima nga gabulawo. Yensonga lwaki essaawa zino Father abantu battibwa, bakwatibwa buli lunaku, naye wakati mu kutemulwa kw'abantu n'okutyobola eddembe ly'abantu osanga nga bannaddiini batugamba mubeere ba mirembe. Tuli ba mirembe mukadde wange, naye ate betusasula okumakinga sure emirembe gikumibwa, be bamalawo emirembe, be batirimbula abantu nga tebalina musango. So omu si babiri, olunaku lwaleero bannaffe abasukka mu 3,000 bali mu makomera nga tebalina musango. Father amateeka gatukkiriza okwesimbawo, naye ebitundu 98 ku basibe abali ekitalya, basibe ba People Power, basibe ba NUP, omusango gwabwe kubasanga nga bambadde t-shirt eriko ekifaananyi kyange kutuwagira na kubeera ba NUP. Omwono mwe muli n'abakulembeze abalondeddwa nga bali mu makomera. Naye mukadde wange, wakati mu ebyo okugenda mu maaso ojja kusanga bannaddiini nga tebaagala kubiraba, tebaagala biwulira. Tusaba Omukama abakwateko bamanye tibakiikirira Katonda era bakiikirira kigambo kya Katonda. Nkakasa tewali ddiini ewagira butali bwenkanya, teriyo ddiini. So njagala okubeebaza bakadde bange naddala Ekereziya Katolika olw'okuyimirira ku mazima. Babatiisatiisiza mbiraba. Ne bakadde bange manyi mwe mukimanyi n'okusinga ti Katonda asinga abo bonna ab'obuyinza, kuva ku Nebukadduneeza paka ku Bafalaawo paka ku betulina olwaleero abatabima wadde mu Bafalaawo ne ba Nebukadduneeza. So era ffe tugumira ku mmwe kubanga bwe muyimirira ku mazima kitwongera okukakasa nti ya naffe tujja kuyimirira ku mazima. Tubeebaza bakadde bange, mwebale nnyo, mwebale ddala. Bannange leero sigenda kwogera bingi, njagala beebaza. Olunaku lwaleero twasazeewo tukozesa kusaba busabi Katonda wano okumwebaza olw'ekitone eky'obulamu naye n'okumusaba kubanga oba oli awo twandibadde tujaguza singa wabaddewo amazima. Amazima go baagano gagoberera.